Kati wayise emyaka 8 Bukyanga Ibrahim Ssentongo omutuuze ku kyalo Kigisu ekisangibwa mu ggombolola y'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende nga mukyala we Desiranta Nabisenke amusuulidde abaana olwo ye n'akuliita n'omusiguze. We yanobera nga bakazaala abaana 7 ku bonna mpaawo gwe yatwalako yabaleka ne kitaabwe ye n'akuliita n'omusajja omulala. Nali ngenze okulima mu nnimiro. Nagenda okuvaayo natuuka ewaka obudde lwagenda otuuka akawungeezi nga simulaba naye ntuma omwana agende wa jjajjaawe azaala maama we amuzaala nabasanga taliiyo. Nagenda okubuuliriza nga bagamba nti omusajja wo ku kyalo yamututte. Ssentongo musajja wattu mufuna mpola kyokka akoze buli kisoboka okulaba ng'akuza amabujje ge. Mu budde bw'okusoma akeera ku makya era nga mama bwe yandikoze n'ateekateeka abaana ko n'okubawerekera okubatuusa ku ssomero olwo n'ayolekera okugenda okuweesa lupiiya n'oluusi n'okulima. Nkeera ku makya abamu ne ndaba nga bafunye akamere basibye bagenze okusoma nga ndaba bagenda kusoma abalala ne mbambaza kati oluvannyuma mbawerekera ku ssomero eyo ne mbatuusa ku ssomero ne nvaayo. Nenkwata enkumbi. Olw'okuba abamu bakyali mu bibiina bya wansi agera obudde bw'amalya g'ekyemisana gatuuse n'addayo ku ssomero okubakimako si kulwa nga bafuna obulabe mu kkubo nga bakomawo ewaka. Bamala okulya ekyemisana nga nzirayo mu nnimiro nga ndeeta emmere nga nteekawo awo nga mpaata nga nteekako ey'ekyeggulu abeesawo 10 we bajjira. Mukadde ak'oluwummula ye n'abaana be basooka kukola gya waka oluvannyuma ne boolekera ennimiro. Tugenda mu nnimiro ne basigala nga balima nze ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda okuyiiya okulongoosa akasente wenkajja kuyiiya bityo oba okufuna kalimo ngaawo ne nfunayo akasente ne nkomawo. Ng'omusajja atubuulidde nti embeera ya mukyala we okumulekawo yamukosa nnyo naddala mu byenfuna. Nali nga ndi ne maama w'abaana nali nkola nga nsuubula ebirime ng'ebyo nga bwe tulima ne tubeerawo nga nina omukyala. Endabirira y'abaana nayo yatuuka ekiseera n'emukaluubirira era mukadde nga yakagenda bangi baamulwalirira. N'akabanja ke twaliko ne tukasalako ne tukatunda nga ndabirira abaana abo baalwala. Gambi yagenda n'akasente akaali katulabirira kaali tekaliiwo nga amaze okamu kadduka nako kati ate nze nandeka mu bbanga n'abaana abo. Mbungo omukyala kyajja abasuulewo yajjirwa ekirowoozo ekisuulawo abaana kyokka bwe yajjukira nti guno musaayi gwe ne yeekuba mu kifuba. Namanya nti ensi yange ensi emaze okunfundirira ne mugamba n'asunguwalira abaana kijja kundeetera ate abaana okukola ki okwawukana nange okubasuulawo. Kyandisuubiddwa nti mu mbeera ng'eno kiyandisoose kwe kuwasa omukyala omulala atubuulidde lwaki kino teyakikola. Ekyannemesa okuwasa abakazi kujja kunyamba mu baana abakazi okujja okutulugunya abaana bange ate nga sikyagala nga basobola okunjjukiza ennaku eri ngamba Katonda singa bakuzaamu nange njagala baba badde mu gundi yaabwe nange nfuneyo omukyala okuba mu kiyumba ebiseera ebijja bajja bayinza okundekawo ate nenfiira muze. Newankubadde abaana be abakozizza yekka nga taata afubye okulaba nga bakulira mu kutya Katonda ko n'obugumiikiriza. Mbagamba nabo obutakola mbeera za maama waabwe bayolole okwolola bakole nganze bwenkoze okusobola okwolola nganze bwenjolodde abaana oba n'abazadde. Abaana be bamwenyumirizaamu nti asobodde okwerekereza ebintu bingi n'asalawo okubalabirira. Kyamwenyumirizaamu olw'okuba asobodde okumpeereza n'antuusa mu siniya ey'okubiri n'okusobola okukola okuyamba baganda bange okubeerawo obulungi n'otukuza. Specioza Ganyana ono ng'alina emyaka 17 era ng'asoma siniya yakubiri atubuulidde nti embeera y'obutabeera na nnyina erina bw'emukosa naddala ye ng'omwana omuwala. Nsobola okubeera awo neŋŋamba kasinga maama yaliwo nsinga musaba kino nga sitya naye waliko kyobeerawo nga nnyina kyenjagala nenkisaba nga njagala kisaba nga taata naye nempulya nga kigumu nga mpulya
kigumu okuva mu nzo kimugamba. Babatuuze ku kitundu kino Ssentongo kwawangaalira nakati bamutenda buzira n'omutima omuzadde gw'alina. Ye nga ye atobye nnyo ng'omusajja. Ye muntu akeera n'akola olubimbi n'asakira abaana be n'aleeta akamere ne balya. Naffe twewuunya lwaki tafuna mukyala. Naye yagamba tayinza kuleeta mukyala ate ayinza kubonyaabonya baana be waakiri ate baana bompaka. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics kyalaga nti omuwendo gw'abazadde abawukana n'abakuza abaana bokka gwalinnye okuva ku bitundu 2 ku buli 100 mu 2020 okutuuka ku bitundu 3 ku buli 100 mu mwaka gwa 2023. Barbara Nalweyiso, NTV Akawungezi.